Wakati mu bukuumi obw'amaanyi omubaka Butambala County Muhammad Mwanga Kivumbi aleeteddwa ku kkooti esookerwako e Butambala. Oluvannyuma ono asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Deo Ssejjemba era n'asomerwa emisango egyekuusa ku butujju. Oludda oluwaabi lutegeezezza kkooti nti wakati w'ennaku z'omwezi nga 11 ne 17 omwezi guno, Kivumbi ono ne banne abakyanoonyezebwa beenyigira mu bikolwa ebitabangula obutebenkevu bw'eggwanga mu bitundu by'e Gombe ne Kibibi nga tebafuddeeyo ku bulamu bw'abalala. Kivumbi ne banne babalumiriza okulumba poliisi y'Ekibibi ne woofiisi z'akakiiko k'ebyokulonda okwonoona ekitundu ky'oluguudo lw'e Butambala Gomba ko n'okwokya emmotoka eziwerako. Lwekyo Bikole akulembeddemu oludda oluwaabi agamba nti ebikolwa bino byaviirako n'okufa kw'abantu 7 okwali Sarah Naggayi, Aisha Nabukenya, Mire Nampeereza, Ruth Nakanjako, Davis Basariza, Abdunuru Nsambu ne Shafiki Miro. The accused can access his residence while in custody. Kivumbi yakwatiddwa olunaku lw'eggulo okuva mu maka ge agasangibwa e Buwaate era nga yasuze mu kaduukulu ka poliisi ekira. Kkooti ono temukkiriza kwewozaako kubanga omusango gwe gwa naggomola oguwulizibwa mu kkooti enkulu yokka. Ono tabadde na munnamateeka yenna amukiikirira era wadde kkooti ewummuddemu okumala essaawa nnamba oba oliawo afuneyo omu teri alabiseeko. Oluvannyuma omulamuzi Deo Ssejjemba asindise Kivumbi ku alimanda mu kkomera ly'ekitalo okutuusa nga 3 omwezi ogujja ng'oludda oluwaabi bwe lukuŋŋaanya obujulizi obumuluma mu musango. Kivumbi y'omu ku bavuganya ku kifo ky'omubaka wa Butambala mu kalulu k'ababaka akaakaggwa era n'awangulwa Eriasa Mukiibi.